tuvuddewo okay madam ekitawuluzi chaddi na kivulu kyanga 25 wiiki ejja ekya mafia swalukaga mulumba obaddeyo ku rehearsal kibadde kitya kibadde kyakabi masavu atenga gocha expect ebirungi byokka okuva ewa mafia swalukaga mwanyina anko anti mama wange yali yeddirango bambi kati naye yeddirango ennaku z'omwezi nga 25 ye next Friday tugenda beera wali ku front page mujje muwagirira wabula Simon atuweeyo lumu n'akantu Simon jangu Kampala laba content gwe jangu wano laba content anti tuva wagundi tuva walukaga salo ayina ekivulu ye muyimbi asi akoza checho kazi kwa madam kasakula bwasi atama nyine ebigere byaba tubaddeyo n'omwana ngakuba omuziki walukaga muyimbi wala muyimbi era yaddayo kusoma asomera waliwe nasomera ekibuli ayu yasoka na akazungu katerero ba yasoka kuba different yasoma ne mutima yasoka na kola equivalent ye ne bamulitaininga mutima kamilio namutwala namuwa basale je yatikirwe eri ku university kusasira jaita ene yabundi yakabendi mutima yeje mutima yasoma di yasoma gundi eyo egattawo kutuka Machua entry ya ayu. Okay. So je tubadde olwalero naye ng'ekivulu kye kituuse bana kyegedda akubala yivo akubya walumbe zaaya ebyaddala naye kakati yawo nalabulabika Namukasa asobola okuva ku goli mbalabye bayina we bazze ne boogiraagira kakati nga tonnagenda aba anko wange wamma tokyaliwo oba oyizolowooza bo muyinza okubira wano n'otafuna tozirikira wano naye abatula abagambe tweguddeko nga embalasi nalamuza dda n'embalasi ngenda kugula embalasi tweguddeko nga kati ekivulu kyanga meka ekivulu kya Friday nga 25 weekend ku front page kyewedde kakati olutalo walula mu industry Eddy Sendi ngako omwana Eddy Sendi yamuwadde kibakuntu todanga kati Eddy Sendi mu group ye mugumu abalala batitizi tewali decision etasobola kukolebwa nga bonna tebamanyi kati ate ne Kasuku bw'ati atuula ye n'asetinga n'aba innocent Kasuku appeasement police era mu kino kyonna kigenda kuvamu nga Kasuku ye wiina negoloza Kasuku mwakiri bonna omusajja tosobola kungamba kyali omutumuukubidde ono n'agamba nti ate Eddy yaleese ekipapula n'akiwa ako Eddy yakifulumiza n'akimukwasa nti ye mugumu yataswala kikyo kyakimezi kati amalayo gundi ngombe obukadde magezi anti omugezi yagoba abasibe batula ne balaba asesi 10 years nga bayina supremacy ya entertainment industry beba tudde wali tokagwe oze chichi obongeddeko anazina takola ki takumba Eddy kye yakola kyali kirungi soka ku mukazi omukazi omugambako Eddy omugambako Eddy yali mutuufu yali mukya mu mbeere mu bendala bonna kye bakolera tuli ku channel ndala naye twogerako oba oli mu kubongera ekitegeza Eddy afunamu omukazi aba wansi kuba omukazi yatandise okugaba obuntu ayomba okufa era esso gye mukolo naye tavaamu views to join this music industry. If it wasn't him, I wouldn't have joined this music industry. What did you get? Njagadde mbawa kayimba kano era nga nja kayimba ku show yange ey'olugendo akayitibwa Walumbe Zayi kubaye mukama wange Pokafero njagadde mbawa kayimba kano Walumbe Zayi kubanga kayimbibwa omugezi Mpojjo Pokafero Majiga Njegere ye mukama wange eyambaliriza okuyingira ekisawe ky'okuyimba
Wulira akayimba kano mwaka gwa 1994 nali nkyasoma mu secondary St. Anthony Kayunga era nagendanga nkayimba naye muntu gwenneegomba mulabeko era nyimbe nga ye n'olwekyo nawulira oluyimba luno nesikkiriza nti muntu yaluyimba olw'ebigambo Oluganda n'akawowo ebyali mu luyimba olwo n'ebivuga ebyali ebisengefu obulungi so neŋŋamba nti lumu osanga ndifuukako nga ye ate era bwe najja yanjagala nnyo 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 nabeerako n'ewuwe Maganjo enasula ng'era omukyala Rodina Bisiriki walumbesaaya tukola bwati kabasajja bwatugombola otyo oli wangeri kyatayisa abalungi n'abesimbo n'obafajji otyo n'abooleka waaba emitwe miyaye oli wangeri kyatamanyi batefu onkutulidde negitasula nkuyimba nze komaniino gira okuwula owosula oli mubbi nnyo ndeke mulangire bate tunaayogeranga abali ebukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama nga n'abagaggalu basikambola mabenzi nabo obwamuleka obwefuza Obuganda lwatimoro tulesa amabuki elufa kuuza n'abali ebuziizi elulinda enkola n'abali mbireeyo lwanasubya n'abava oluzungu omutema w'enja n'embuda z'abakyala omutema w'enja n'embuda z'abakyala omutema w'enja n'embuda z'abakyala nakunjulayo n'obutonda maama ate takuba miisi n'obujja bugaya ogambe ebisibo tulya nalweka n'embifa awasanyukirwa lulyekyema lulimu ng'olize twegeserera zityo kale lutemole tibatamiki kitalo nnyo kitalo yaye kitalo nnyo kitalo baana batu ekitalo nnyo kitalo nedda kitalo nnyo kitalo baana batu kitalo nnyo kitalo yaye kitalo nnyo kitalo baana batu kitalo Tegete sebo walombe sarutunuzanga tali musajja batalina gitawa gy'olaza abayimbi bosomba obulize tali siteeki abaregi n'ababosonova n'abakadongo kamundu otufajji otyo sebo gy'otutwala tetuli butulo emagombe wala eyeteva kalungi ne bonna beyetwala mbawalidda balimbe bululu etava ddoboozi eyo munzikize watali tawaza nange Mathias gyendage wale mutambiro lyeyo ewabunye entiisa era ewabulira n'owuwo omulungi kyova ndaba nkuba gita nga yala ne byonna byenkola tebimpa maanyi banange salayo okufa eriko ebibuuzo ate ne byanukula bitengeri entamiivu banange sawayo okufa eriko ebibuuzo ate ne byanukula bitengeri entamiivu kyekitawanganya nange yali amabanja ebirinjagerwako awatali kuwona bante nenewunika nembanga omukyawe ani alinjulira endibazi kitalo nnyo kitalo nedda kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo yayiyayi kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo nedda kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo basaba omuso kulumawule tekwocha mutima sita budodoma nasalo bakoba mondo safa na sasa nombanga okimanyi otata kuligere wali bakibamu franka nombanga okimanyi otata kuligere wali bakibamu pasinga lubala kuluma omajinga akwesinseko simu kola erabbe bakulu bale batawanyiza nabuze sanyu gamulabye ennaku otadde mubali obwebiro bino afunanze wamala balaluma banakuba embaga onyoma buli abaku obula lubala engoyi funagwa akatebe omusumba mulumba walukagga alumbye mulo eseno mulabe bangi baliko munkeke lubala abaluma obonga bugesi balumbye abasawo babamegededde obubuzi olira olwatta omukulu ombuuza namanya n'oluyimba lufunye lufunye lubala luma lubale Franca Lubale
nenga lumonde olungi bugenda kunsita olumu bagamba kuba akafaananyi walinga neewulidde olwebe yalabannamanda olulijjula ekidala singa benjagaddeko bonna mbagata ne baddamu sente naali baze bulindo nga nempewo bwetanyenya kutu nange lupiya zannema nenkwasamu baganzi omuyiggo gwe mbaddeko emaye bujasi tegunsese nkwasiza natakaweewo siri wammamba sitera kusootera omu bekujjanka kujulira natabawusi ozuukukira odduka ebikuuta onaabira n'amaaso si lugambo obulamu katonda kageza okunkwasaako n'alwawo okutegeera ajja mutegeeza nakati ensonga endesembako olugendo ye mukyala gw'olina okuwasa atofuna emirembe anobe ne bw'osigudde okumuleeta ewuwo weetadde embulaba osigera omukesi olinga akutte ssente mbulumi n'ogula ettaka eririko ekaya n'ekasenge osigula mukamusajja oyo tewewaana eyo munnange entaana obeera nga guze ettaka eririko ekayana likuleebukanya bwoya kugwa ntumbwe osigula mukamusajja oyo tewewaana eyo munnange entaana obeera nga guze ettaka eririko ekayana likuleebukanya bwoya kugwa suuna bw'osigula mukamusajja oyo tewewaana bw'osigula nga nnambwayo oyo tewewaana suna bosigulanga namwayo yo towewana ye munange suna bosigulanga namwayo yo ye munange tana oberanga guzettaka eririko ekayana likuleebukanye bwoya kugwa ntumbwe batwala kalinange eyo batwala kalina eyaffe batwala kalina eyaffe kalina y'abannabuddu eyo kalina y'abannabuddu eyo kalina y'abannabuddu eyo Jibba, Nambwayo yafunyiriddwa jibba kalina y'abannabuddu Nambwayo yafunyiriddwa jibba kalina y'abannabuddufe kalina y'abannabuddufe nze ne suuna bbeeni oyo nembazira ttone kalinayo binyanyanyanyi yava mu binyanyanyanyi kalina yava mu binyanyanyanyi kalina yava mu binyanyanyanyi Nambwayo yafunyiriddwa jibba Kamubenga mwajjanga balongo oswasirana katona abakalubiya Kamubenga mwajjanga balongo oswasirana katona abalalubiya buli yeri emabega wa kino okukolimidde wali waggwe wali toteekeddwa kutondwa osaana tuwaya kambulali muga katonda eyo ngenda giyasika mbayisiramu nesabuli 19 biba bikulidde mujja gitegeera mundase nti mwendiko obukyayi nange ndibalaga obusungu bwe nnina ku mwoyo oluddenga munkolako obulumbagati mujja kwawula okusirika n'okusiriikirira omwoyo gw'okulya bannaffe abamwoyo gwabalamu banaye mutube gwakulya gwokozesa okufuuka mbegawo omwoyo gw'okulya buli maka mulimu mbega n'emirimu ng'ate n'embega aliko mbega bwekyewaana olw'okuba mbega naye naawe obega obegwa buli maka mulimu mbega n'emirimu ate n'embega aliko mbega okyewaana olw'okuba mbega naye naawe obega obegwa Wulira buli ayinaoka ekigamba usigalo buli ani toyina mbega olina mugesi sakyaliwo olw'amaanyi ga Katonda ebyennyimba nga siva ku nsonga bizibu embise nembala nkuteerako onyeenya n'omutwe bayise mbamanyi batukolagana benzigulira n'ekiro ne banzija ne mutulo ow'oluganda lwo yandibadde wa luganda lwo n'owakabirayo yandibadde wakabirayo naye ekigambo mululu omwoyo gw'okulya bantu gabamalamu oli awengeziwangaki bayise mu bamanyi bwe tukolagana memulina David omwoyo gw'okulya bannaffe abamwoyo gwabalamu naye mutube gwakulya gwakozesa omufumu basooka kubiŋŋamba ng'abasaga bwenayagala omuwala tannaba kwetuuka bawemuka nnyo okukitegeera teyava okujja ewange yali mu ffumbo nga n'abaana azaddeyo dduwo bamafiya bakaze munyemu ga Katonda mangu ago ne bakyusa n'olutambi
ate kyetuzudde tomuwa buyambi bintu ebyo babikola ne kafeera bebafuuza ennyumba ye mbu mulimu emirambo enya n'abamawulire okubisakanya kubyonoona erinnya okukubanga gudikudde ombeera bakunoonya bakupanga baletenganya engeri yonna ekkuba omuzinga mwate mbalabula bambega abadomo jabasomera alibadiri okubasanya front page naki tusisinkane ku front page enaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'ekkumi nga tuli mu lugendo maijani olugendo lw'omusiime Samathias Mulumba walukadduka ekirabu sabasaba Mandela abantu bali bambuuza Mandela olwetegeeza kino genda kulembera ekisanja kimu nga Mandela ne mbagamba nedda nali ntegeeza ngenda kuba nyambala ng'ebitengi nga Mandela bwe yabyambala show asemwe manyabo abatambula naffe ku mukutuguno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga ate obeere ngo sharinga kwa Muliro agesigika nako walero tukoledde wano ku Victoria University era tuli mu boardroom era mbadde nsaba we tumala okukola zino entebe bazituwe tuzitwale tutuule nga tugira yenga kano obutebe bwa plastic butumenya obutebe bwa birthday kano kesuuba ke kanange nanga ate Eva ngamba kiba mujje mulungu anambo mugambe Jenny agambe kankulagirire kubanze kati ngenda kola ngenda kubanga sikwata se Eva mugaye tuli ku set kale agenda bikwasa kano ye PR wange ye PR ba PR mama simu yafudde damu kantu antu oyogera nnyo jiteka wali wansi tukole kati mazolu wali kale yes okay eranga onako lwa tukoledde wano ku Victoria University naye kwata ko katebe kan kagenda kati mbere wano tukolenga akute bwenti kati wona yagala okwetondera ku bantu bwe wasobeza leo sigenda kwetonda zine ntebe bazetondera okay so tuna ku Victoria University wetukoledde onako olwaleero eranga mbajukiza nti gwe wenna yagala okubeera nti weeyongerayo osoma okuma mu senior 4 kujango ofune certificate senior 6 wetaaga principal passes 2 ojja osome tulina courses nyingi tulina pharmacy business administration journalism and mass communication onagisoma nursing nursing ngenda gisoma ndabye buli kimu wechi so ngenda kujja nsome nursing Nancy Jane mune tobinyumira kakati ayagala yenno soma tebinyumira abirina tebifaanana abirina enkola yaggwawo wamma tusangibwa ku Jinja Road jangu owewandiise November intake ekyali open bantu bewandiise esangibwa no ku Jinja Road November intake ekyali open mu November tugenda batuyingiza abaana abapya gwe jangu owewandiise buli kimu kibenga kitambula talatibu naye wali obwana obulungi baleta nnyo abeero bakiki abaddugavu mwe baba kati gwe ndowooza tosanga abaddugavu basoma oli tewamulaba ngenda boogererayo tewamulaba dakakala munange tetuboola mu kala okay olunaku olwaleero no tulina story nyingi nnyo zetugenda obeera nga twogerako era nga tuli wano mu studio za Talk and Talk empya kakati gundi agenda tuulanga wa Jenkins nga munene anatuula waggulu wa ate natubike otuba twagala okwogera nga tukola bwe tuti nga mugaba kukola mboti wewe olubuto naye studio tulina zigaziya tugana zigaziya eri yonna kwano twetaaga Namutebi njagala nzire kuno mwanyinaze sagala mutule mwanyinaze antule kumpi njagala okanyuge nga naye akanyuga ate tugenda muyigiriza speed baba badde bamulanga speed tugireeta abadde atambula ali abadde ayogera ali abadde kasineiro kakati ngasoma amawulire alleges ate n'obuzibu bwa Namutebi bwe namulabamu obumugobesa tetunatandika sagala nnyo wajjena akendeza oluzungu lungi abaana baffe tebaagala nga bakunamannyo boli akasikati leka naawe abantu kyano yaffe tebaagala luzungu lungi luli nayogera oluzungu agamba Namukasa tokiddamu nengamba ntooka eno empya Mukasa taliiko tumuteekemu Eddy Sendi gwe tutagenda kuwa olw'okugoba munne Eddy asigale ku Talk and Talk enkadde ali ku suspension anedda tumugobedde ddala talikolako wano definitely ekyo kiwedde so anaku olwatugenda beera nga twogera ku nsonga za Namutebi nalabye mu nyingi yalina show ayina YouTube channel gye yagenze n'agamba before that
ajja kujja yeeyogereko nga tutandise tugenda beera nga tubawa tugenda beera nga tubawa ennaku z'omwezi tugenda omuyita wano aleeta ebipapula tetukalubya nnyo tetukalubya Namutebi saagala ate omutawaanyi bagambe mbu si kanso ajje buzi so kakati tugenda beera nga tutandika ku nsonga eyo kuba nti si nti Frank Antambi yali kyali nnyo woono era yamugatta nani ne Kasuku era we baamugobye Eddy Sendi we yakuliddemu ekikwekweto okusinziira ku Frank Antambi Frank Antambi n'awandiika ekintu bwe kiti mumugobye Sendi omutima omubi ne Junior n'ayingirawo n'agamba Sendi yogedde ebigambo bingi nnyo bonna ne baba nga banyiivu bagamba lwaki Sendi afuuse dictator ku sheeyo Kasuku wa mutima mulungi ye Sendi akoba buli kimu njogera olutalo luno lwava ku nsonga za Mama Junior za family naye njogera gundi gyayogera yali nnungi kanso teyali nnungi naye regardless we move on kana amawulire ovumamu nenvuma gye yavuma yali professional lwakuba kale envuma yayitira ne titles naye tumwaniriza ku Talk and Talk new edition naye tetwagala luzungu lungi wano wano Luganda papalazi mungi era wona alongera naffe nga tukulwanyisa naffe tujja mulwanyisa kugambe mboze kati gwa ebigambo byayogera sibitegeera nani aba Sendi nze ate omutima omubi nze gwe Sendi omugube so on the serious note nga tuze mu nsonga eno kola analysis elidde akyaleetedde omukulu ono okuva kutoka nto cause tetuyinza gamba mbu Sendi yamugobye kunyigirizibwa ekisooka Sendi yagamba ali ku kituufu Sendi siye yagobye Namutebi Namutebi balabika bamuleeta 1 minute of fame togirabanga naye yafunye ku fame yafunye fame ng'amaze kufaana kati tolaba ba blogger lwaki bamugyeko akantu naye mbu tatambula atambula yamufunyeemu kali mwakasanvu gwakasanvu kafuna okamanyi benems omukulu bamugyeka akantu nafuna views omukulu yabadde mukambwe soka mugende mpola kanso tantabukira naye saagala twekwase muntu balabika abantu bano first of all yayingira ekintu ekyali kitambuddeko ate ng'omusingi tagumanyi kati ate wabaawo ne resistance buli woogende wantu n'osanga abantu nga babadde bakola ekintu kyabwe n'oyagala oyingizaamu owookubiri ababiri tuyinza osiima ababiri ne twasiima kati nkubuulira ebigambo bino bat bad lwasula ali bwerere sanyu abinuka masejje Eddy Sendi asula tayambadde boxer bati amulabisa nga yeyambudde ekirevu kati ndo bati muleke ate Jenkins Jenkins ndaba takirimu aliwa n'oluli we baali bakuba Namutebi nga Sendi amuli bubi amutwala kuba Sendi mugezi bw'aba anakutwala ayambala bigalubindi akuvumira don't sigenda kutikiriza wa kati nkubulire toka ntoke eyo bweri Sendi kyakiriziganya bati kyakiriziganya Kasuku kyakiriziganya Jenkins tobera nga muli ba mikwano bana naye nga mbamu omuntu tosobola bakubira omulundi gumu bwofuna ekizibu olina gwosooka ku bonna kati bati badiru ne Sendi bagamba ne bagoba Namutebi basula mu bbaala nga bali ku jubilation ono bwanywa amazzi olubanywa tasika bwamugamba baneka mwana muwala come let's go era batambula babiri bati ne Eddy Mukasa ne Kasuku bwe kiri peya kyekyalemeseza ono omuwala nga tuvudde mu before kumugoba ya joining a group Kasuku nga amuacceptize ne Jenkins naye nga Eddy Sendi tamwagala nani ne Bad obijja wambo yali tamwagala before nga tannavuma yali amubanyisa no kijemu nedali nzoba yali alabika ngotomanyi kyekitegeeza kati kambere side ya Eddy akatini tomanyi kyekitegeeza ne muzimba brand yamu ne baleeta amachi abajoining you don't know kanso ye bali bamulese kolaki nga bana bakoleza ate balina owaabwe tulina owaffe kanso muwumuza tulina kanso muwumuza emisango bajali gisuse nga balina nze nali manyi bamuleese bajja muleetanga nti oba waliwo omusango kanso ateese kanso adde mu kooti naye nagenda olaba kanso ayingidde family y'aba bloggers nawe nawulira nti kanso yava ku kitebe ekyawa wali nabo byamumanyi mbo ate nenage nawulira mbu that's why nina kye basoka kola mbu baali balina oleetayo omuntu ava eri mbu bagambe mbu sizeeri byali awo bya kisirusiru
my internet ya basiru banji naye nga kanso yatuuka mu group ne bamuresisting ekya kanso genda nga akola interview agabagaba obuntu ate nga alumba Eddy kiwa amagezi era bagenda mukolako wiiki emu babiri kuba ne leero edition netoka ntoke baddeyo leero babadde ku Namutebi Eddy Sendi cause Eddy Sendi yakyogera nga amugamba byeyogera tebiriyo kati abasinga nga bagamba lwaki yamblastingira ku show nanti omuntu bwayogerera ekitaliyo ina mugambiraawo bonkola ekinyizera kugambira enkwata gye yamukwata eno yali nnungi wali yagala mukwate nga baby bali be yali avuma zaalimbwa bantu kyombuza kyezira yes kati tweteeke mbigere omanyize sirina side bali be yali avuma yali aba cookies ate tekiba profession kati bonna buli bwe tusaba nti Uncle Eddy yetondere Namutebi yetondere Uncle Eddy agenda kubaawo atamale Namutebi bali be yavuma agenda abetondere olaba nti process ya Namutebi yakozesa binene yes yakozesa binene ate ekirala Junior thank you so much Wulira olugezigezi lwa Namutebi ayino olugezigezi abe mama tulina olugezigezi naye mama olwa Namutebi lukinabuka yagamba Junior thank you so much for doing what? Thank you for not disappointing me. Namutebi. Akusenseko. Maina tikitoka abantu 10 beba mugoberera. Kanje kebere sagalo yogere bigambo. Mukanso Namutebi. Kuliko 10 gote. Ari kakati. Ngotadeko Kasuku. Okomaja gonde. Nange nno mugoberera. Gemba saji. Agoberera Kaso kuliko Kasuku. Shalom. Ntambi yasoka. Ntambi. Ntambi yalwanye n'omwana. Yalwanye naye paka. Nenda kati tusazeewo. Obutabanguko tubusolovinge. Ajje ku talk and talk yenu. Tulese talk and talk empya. Talk and talk. New generation. Eri old generation. The boss ataka tiene muri mu abawala babiri. Naye Sendi kali tuula wano. Ne wali bafaatya. Tumusibidde kikokolo. Toli tuula wano Uncle Eddy. Tweza kola kintu ekyo. Tukusibidde ekikokolo. Eranga. Webale kuzayo Namutebi mu court. Na abadde woza. Agenda kujja nawoze jja wano. Okumanya Uncle Eddy tasanga. Yamalo mukubeeri. Neno najja Saturday yaddako. Namugamba oli kanso oli roya. Anti byawukana. Amawulire. The difference between kanso and roya. Ya bachogera batya? Simanya who alleges who does what? Simanya agira. Anamuga genda ku poto. Ono namugamba njagala wano. Oli kanso. Ani yali amuwadde n'emitwalanga. 5. Mbwalaga nti ya kanso. Era kanso nabivuvuga. Eddy wakyanyigirizanga abantu bw'ati Uncle Eddy. Uncle Eddy tumusibidde ekikokolo. Ntambi agamba omutima Eddy gwalina. Mubi era bagenda kuwasa. Lwakuba twesibye nnyo ku Uncle Eddy. Inti buli kisa ekisooka eri YouTube channel. Oli waddembe okugulawo eyiyo. Namutebi nakola Monday paka Sunday. Ntambi yennyini ayina. Toka on Monday, toka on Tuesday naleeta eyiye. Nedda ate kiyinza n'okubeera bwekita ayinza okukeerangawo nga bano tebannajja n'abuyola views naye neyeesasula naye kati ayinza tukole bwe tuti wano tugenda mmuwa kati akole eyabwe n'entambi kuba Jenkins yamugambye kati anti entambi yali ayomba nnyo Eddy ayina omutima omubi ekintu kye wakoze kibi kati obalaba abo nga boogera Mukasa n'amugamba bagambe nga boogera katubaleetere kanso mu Sunday edition Atabuka kanso bwe yakola nabe Masaka nze bankubira amasimu. Mbu Shalom yatabuka ne Frank Antani. Yagamba bwati Kasuku bino byatandise nze sibitegerera ko ddala. Ne bachaleta abantu. Naye kati lwaki kati amuleta atene mufa abasami. Kumbe tayagala balete mu muntu wakumeka. Nentambi mwali muno. Salom. Nentambi mwali. Salom nentambi. Era baveye Masaka mukuzika tata Junior nga balina bibalesi. Bombolweza n'olufuga nkande lugobe kanso. Bobe efuge anti kanso Kasuku yali amutembeya nga atembeya amawolu Kasuku yali abala kiko kanso kanso yali chayo Kasuku we ndatola na nja mubuza kanso yakwosha Kasuku ajoga yangambe yagambye ati ebyabafu mbuyata kola stories abafu nda yagambye sente tusagala naye megatoni n'obwangu bususi anti yabadde yakafa na yani asinga Kasuku obwangu Kasuku abeera kutaya so olaba Kasuku bwe yali amugeza ku kuleta Kasuku yali amutwala mu Sunday dish otujja kujjawo obadde ngamba nti ntambi ne Shalom
nabo benyini bali balwana kanso Namutebi nze babingamba Shalom gatayina mutima babingamba nedda teguba mutima mubi naye nedda mutima bwe kityo brandiyo nedda tukubire Shalom tumugambo mutima omubi gwavaawa tekisoboka naawe omuntu waba ina kyanoonya nga vudde nagendako ne ku musawo nenda banga Namutebi bayinza n'omukubye emmotoka wamugenda ku musawo ki oyina omusawo gy'ogenda nina omusawo oyina omusawo oyina omusawo nga bagenda kukubya gundi oyo emmotoka Shalom nabo bali tebaagala kaso Sunday edition ne Shalom tasobola kukola kintu ekyo kankolage Shalom waffe Shalom oba okola ekintu ekyo naye sobola kikki ne gundi I trust in ne kamuleeta Frank Antambi bali tebaagala gundi mu Sunday edition ye Ntambi buli gwazunga naye agwa wansi agwate yasooka ne Bwigo natayambala mpale nawe kyekyo yamusuula gwe Shalom jebale ko sibo jebale wakyologa omusawo wanga ngambye mwalwanye kanso Namutebi mpaka kudda Masaka omwana ango Eddy Sendi kadduwa yamukutte ku nkoona ng'amugobanga ani founding father toka ate bangambye bali baagala nemwe muleete yeewamwe ku Sunday Nation namwe ne mutabuka era mwajja n'ebbombo n'oluweza n'olufuga nkande lufuge Kasuku kyogamba faaba buli gwagoba najjanga ajja ku Megatron anadda kati kyetukoze naye wa luzungu nnyo kyetukoze Shalom era tuli wano ku Megatron buli omu tugenda mukubira atuwulira ensonga ze tukoze toka ntoka endala ye Sendi talikola kutoka ntoko yaffe newali baafaatya tali njikolako newali baafaatya tumusibidde ekikookolo tuvuddeyo saawa eno tukyali ku nsonga ya Namutebi gwe ate walukaga tunaamuddako ensonga ya Namutebi yawedde dda nawe yakoze yakoze na YouTube kati tuli wano ku Megatron tubadde twagala otuwe side yo ku nsonga eyo omuntu yatandika ddi ogoba munne ku show naye munaamalako nammwe abamulwanyisa kuba ndabye weegatta n'entambi Junior yakoze live namba ali ku musajja ayombesa Junior yamuteeke ku live ye ya TikTok ani gogaya ng'omugaya ngani ani kati omulyanga bagiya naye kye yakoze Namutebi asimuka Namutebi yasangibwa nga talina hard skin ate nga muntu she's a blind person wenabateeka omugugundi ayabigala ku bipapula bye Eddy Sendi amanyiri muntu alina timba mikolo bino ebya happy birthday si buli muntu ng'agenda kukola diko omukyala yasoma ffe papula twabiraba era nfa kifa abaamugaana yali agenda bipos netumugamba you don't have to prove to anyone katusooke tubuuzeemu Namutebi ajja kutuuka ntoko of course Kasuku live respecting gender equality ngawambu gwe Namukasa nawono munale alemeddewo muzeyi kwezi kibadde kyetaagisa kusiramu atinatambula naye buli muntu chance noga wati olwa didi ki olwakize nkuwa chance so Namutebi yajja naye agezeseemuko because it wasn't a contract that she was employed or she signed somewhere it was a good will that tugeze wekinakwatayo we can retain you let's say mu luzungu tuta abadde ku intaani akyonza okugamba intaani omwana omunewona kyaso naye kati fe abasomyeko ennyo tugamba probation okula probation okumala emyezi 6 omutwala omwaka mulamba yes now you're working but you're not yet officially employed as employee of that organization so yajja naga Kasuku njagala kukolamu biki ndi looya njagala nange empeyo ndowooza yange
First, she thought, maybe now understanding that people buy her idea of using intellectualism, amageza amanje nnyo, kind of byofuzi, ali expertise mu byofuzi ebyo, kulwanira dembe ly'abasibe biki ajjabisa mu entertainment. Yet this is a different sector. Wana abaana bakwambaza akatwena kutuuka tukalabangako. Kituufu. Wana abaana bakambwe tona kujambo nze munange ensonga yanyenjiwa nkozesa amagezi. Nesetaaga abantu b'amagezi. Bantu baakoowa omukulu abafuze ne bagumba. Baakoowa ebintu by'amagezi. Ostegeera. Ananenda balanga mu platform gyali baddabako from the beginning yandadde afuna ba program nga y'abakyala banazimba program ye women and law. Aso gikola. Kuba Kasuku ennaku naso ofuna wamuteeka. Naye tooka eri nga tufudde ebyokusaaga bali abasajja bamanye engeri beetwalamu. Yes, si kyekugambye. Ostegeera. Bo kati nga mwezenya bwokola ne Namukasa. Zonda zikemwe go to open up with other people. Adwa bachadde ku channel yo. Namukasa, it goes beyond work, mate, friendship, what. Oba omuya ku that emotion trust oliyanga muntu oddala. Waddala tuvudde naye wansi. Nali mwavu nnyo yali musiiwuufu. Olese Shalom ajja akole. Era mereja kanena Namukasa gw'owanda wooza ki? Namukasa yasooka nga Shalom tannawa. Yeah. Trust me, you're going to respect Namukasa's decision better than mine. Yeah. Ogambe nenda Namukasa agambye bw'ati. Ostegeera. Yes. So abadde Sumayi yakyazimbibwa. But what she needed was a hard skin. Yalina chance Eddy's uncle Eddy nga akyali mu studio. Namuwa. Yes, n'atasika. Yagamba ffe tukuweereza ffe abantu naye omusajja abaakuwangudde yayina muweerawo wali ate kye yakola n'atandika I'm sorry mpango ffe baatuwanga nga batuleetera olw'omukaaga ne tujja ku Sande atakulekera tomulekera ate gye balaba nga ate bagamba katukole endagaano temututabaala tetulitabaala kati temwetabaala ekyo twakikkaanyaako tontabaala siri kutabaala wabula ate senga oba oyingirira ensi nga Uganda nga gwe oli munyenye nga Isirayiri tujja kutabaala. Kuba Namukasa has not been Namutebi has not been given a chance. Toyinza kukera mwana muntu ku Friday ku makya mu n'omwezi baluwa todda ku Friday. Ani yamuwa ekibaluwa? Sendi omuntu omuttira olunaku. You're fired. Remember, you don't have to come tumaze ku accessing wano nga tojja sobola. It was nice working with you. Naye kase amuterako it was nice working with you. Bamuwaayo kasente. Tukoleyo pate tumukolere reverse pate. Kanso Namutebi. Omukazi nawe kyana gamba always love you. No mukazi agenda obigambe nnyoko. Nina ekibuuzo ekirala kyenjagala obuuza Shalom. Kino Namutebi kyagenda akola agabagaba obuntu ng'asindikira Eddy Sendi ebiwanvu n'ebimpi. Kimukolera. Kati Namutebi ye kakyageza akola when you olaba those are the kicks of a dying horse. Ngoba osazente esamba bwebe nefiira ddala nga bayisazente. It doesn't have to go to those YouTubers. They are going to bagamu kwa sense of it. Yeah. The right person to go to is Kasuku. Wayogera ni nagamba munange ekivudde mu meeting. And Kasuku agambe nga kuwa chance endala. Ale Kasuku ayina obudde. Tugenda funa program tukwe program endala. Naffe twalagira kutoka ntoko. Ostegeera. Nze kenyinza nze nayita mboozi zange ezintuseeko mu bulamu. Kafuna ngamba by the way no kwanza Kasuku nali mwa buli mwezi gumu. Nemugajja kuwanga buli mwezi. Nangamba oba onfiiriza tukole buli wiiki. Yes. Ostegeera. Ate ng'olimu content olimu n'akasente. Kati Namutebi naye azimba ekintu kye. Wajja mwadde channel ono ani Uncle Bini. Bini amuveeko. Bini yabadde Shalom. Wanji? Bini nze Namukasa ne Bini. Tuli bamu twemanyi. Bini tabatawaani. Bini muveeko akolenga ntambya akuleyo ebyafaayo webagigaana tewali kyakkola. Oba twagala kugulawo toko new generation cancer general apendezaka English. Tumuwadde omulimu. Mumuyite. Nina abantu abasinga abagambye. Nti kati Kasuku akolagana n'abantu nga bano ng'ate balwanagana. N'olaba nti ekirungi ngambye nti mwasayininga nti tontabala sikutabaala. Kubona ali kutoka ntoko
ate watoka ntoko ya mukuba kati gwe okola ne Kasuku ate olumo Jenkins nakuba oba Ntambi nakuba kigenda kola kitya no ebyo bibaamu twekuba nondetera nenkuleza sikulemezaamu ate nabya kamera we mubeere ne mabega munyumya kisalomu era tunyumya bulungi nnyo nga tewali na buzibu bwonna n'ate bano abaluyingidde nnyo okubeera nti acha kuba gwe nakulabye ebigambo bitono wayimbye kana akayimbe ebigambo bibe bitono nendaba Ntambi ng'ali hard nnyo Jenkins amagezi ge yamuwadde wagawulidde of course Uncle Eddy has never been good to Ntambi from day one tamwagala naye from day one lwaki tamwagala yamwitako masquerade naliko kolo naliko ostegera so bwala kati Ntambi is this real guy bwoba tonjagala sikwagala that is it Ntambi mumanyi nakolako naye simusajja pretending luli abadde abikako olwaka fansonye kati yagaye bannaye ekimala naffe twejja tulyawo nga batugobye era senga kyano teyali yakasuku kyali naffe baatufuumuula dda Kasuku yabadde talina buyinza buli kagundi buli Namutebi kakati gwera nga nakedde ku matano nagamba mega olaba Moses ali akujja mukola na Shalom nkugoberawo anti ono ali mutuufu Shalom naye Shalom otegeera jangu kuba president bangambye jangu naye sala enviiri sigenda zisala baagala kunkomya mukuŋŋaanya sente tukolere kanso Namutebi Rivers Party tumaye tumuvugadde Masaka abafe ye conclusion yange oyina ku namba ya Namutebi awo tumugatteko mukubire tumugatte wano bambi ye kanso wange mukubire kati wave wa kanso muhumuza wange emisango gyali mingi naliko naye nga baloopa guno ne kansa ako Uncle Eddy anamalako ojjukira kye nkugambye kanjiteeke mu mute nga tebannatuzaako ojjukira kye nkugambye nti eri brand y'abali bagizimba kati bali okitegeera kati kyekiringa ogamba nti kyo ya buli lunaku twekemu owokusatu lubenga basatu kiba tekijja kati kyekyo bano bakasuku bazimba Jenkins asobola detect nagamba ono tetumwetaaga bemba bayingizaawo omulala oba Eddy aye naye aweyinga nagamba between Eddy and Council ali gwe neetaaga wayogeddeko nti bali beetegeera amanya nti wenkuba wano bwenti Mukasa aleeta wano Mukasa wakuba wano bwenti nze ndeeta wano bemanyi kati gwakiyingiddemu omupya kiba kigenda kusumbuwa nnyo oshegedde kale katumalirize naawe bambi takwata ekyalo kyekiriwa oba nawe yakunyigidde tubadde twagala mukolera Rivers Party engeri gye bamugobya adde waka alime lumonde oyina obugambo bwogamba Eddy Sendi omutima bannange Eddy Sendi mugamba ekyo kimu let people be sitategeera atadde ku nsa amaanyi ensala gisaako nnyo maanyi luli abantu Namutebi ayinza obba n'abadde alinamu obuntu bwenga ye omuntu naate kati Namutebi yakyekinze mu Eddy Sendi n'amulaga reality nti munnange abantu babaayo ate abantu balina abantu baabwe ate abantu balaba ate abantu bamanyi amazima because we have to go with the majority. Uncle Eddy never liked that big from the one. Bachili. I would think it would be a better idea. Tapowa naye kati kino ekintu kiraba kanso kye yakoze kigenda muzzaamu wansi yayina kulwanira wali kati bino birala byagenda okukola kijja bba kizibu ajja kukola chano bini byamulimbalimba mbu agenda muwa chano afuneyo abantu ababiri okubyudinga yabadde alina kubeera kulemerako n'alemera ne Kasuku entalo ne zigira ne tuzoogerako ne Sendi n'amukubiraawo ne balwaniraawo ng'ali awo ate omusajja Sendi yamuwa kiba kuntu aba akyayagala kyekirala Sharo namugaa teyeetaaga kudda bye bye holiday makers
Bannaye. Kale Shalom tweyanziza nnyo taata. Akalulu kango kalina naye simanyi oba naalonda. Nja kulonda kale era nkitegedde ng'ogenda kunjogerera ebigambo nja kulonda. Kati tugenda ngenda kufuna mudde oba naawe mpaayo mwezi. Ngenda washira gashumba kulya sente yampise kutulaba twanibiringa ekirabo kya NXP. Echemoroka. Omwana oyo sente azijja wa. Rickman we yamugoba ne zeeyongera. Rickman ayina sente ki? Yali akula na bukuzi. Yali akula bukuzi. Nonyamu byange neso. Akume Shalom. Kumanda kumira mpera. Kale. So that is Shalom for you. Era nga onaku olwaleero atuwadde information ti Eddy Sendi mutima mubi naye nga sijja kiteekako nnyo. I think Namutebi yadiigidde mu gundi zino. Mozojjukira kyenkugambe wali. Bali abantu bazimba brand yaabwe nga bali bameka bana. Kati omuntu okujja okufiitinga Bat Badiru Uncle Sendi Kasuku Jenkins. Ekintu ky'emyaka 10. Yes, Kati olaba Namukasa ekyange naawe kiri myaka emeka? 10 years. 10 years. No, nisibako. So ekyange naawe. Neddola bakati. Mbona nkyagamba ekyange naawe. Ekyange naawe kimanyi. Anti era ekyange naawe mbadde nkyagamba. Nti manya Namukasa nti wano muleetera wano. Bwe mba mukubya amanya ono nandeetera nange kamuweere wano. Usitolo webe nkuba tekolebwa. Bwe tusaba gamba nti tuvuma ono nga tumuwa. Weza tumuleke nga tumuleka. Tonjukira story eri. Wali ojeya amanya. Naye nguzanya ne ngamba tuguzanye tutya. Ne tuguleka ne guyiika amazzi. Ne weba ddiiru yonna mubonna nga Namukasa yalina okubeera wano. Mmanyi Namukasa yaani. Olina attachment ku Namukasa tuli ba mikwano kati Uncle Eddy ne Kasuku. Kyovala Uncle Eddy yafulumya ekiwandiiko ekigoba Namutebi ku channel etali na ye alina authority. Watekayo inasho je watekayo nengamboze jijeyo. Okitegeera. Kati ne Uncle Eddy akozesa authority na mugambo yo simwagala agende. Ate ne bamuwuliriza kubanga Kasuku aludde n'abantu baabo. Onamulabye bukulu nga nviiri. Mabeere. Okay, that is Council Namutebi era tumute okusaza otya. Buli omadde mu bibi ate byo Council byagira n'agenda musimanyi Uncle Eddy tima. Tebigenda mukolera. Kiki dani. Kyawedde bamugobye. Agenda alime emboli oba tukole toka ntoko naye tumulete. Ajja kujja wano naye waba akyateekamu oluzungu olwo. Luzungu tetugenda abantu baffe tebaagala luzungu. Tebaagala kinyanyi. Olaba n'abali diaspora oluzungu bagatta lugatta. Okay, that aside ngo atuvuddewo. Okay madam. Ekitawuluzi. Chanti. Nakivulu kyanga 25 wichejja ekya mafia swalukaga mulumba. Obadde ku rehearse kibadde kitya? Kibadde kyakabi. Masavu atenga gocha expect ebirungi byokko okuvewa mafia swalukaga. Manyina anko anti mama wange yali yeddirango. Bambi. Kati naye yeddirango. Ennaku z'omwezi nga 25 ye next Friday tugenda beera wali ku front page. Mujje muwagira. Front page kiri wa? Abula Simon atuweeyo lumu n'akantu. Front page Simon jangu. Kapala. Laba content gwe. Jangu wano. Laba content. Anti tuva wagundi. Tuva walu. Walukaga salo. Ayina yekivulu. Ayina yekivulu. Ye muyimbi asi. Akoza cheche. Kazi. Madam kasakola bwasi. Atamanyi nebigere byaba. Tubaddeyo n'omwana ng'akuba omuziki. Walukaga muyimbi. Wala. Muyimbi. Era yaddayo okusoma asomera waliwe nasomera ekibuli ayu. Yasoka na akazungu katerero oba yasoka kuba different. Yasoma ne mutima yasoka nakola equivalent ye. Ye ne bamulitendinga mutima kamilio namutwala namuwa basale je yatikirwe eri ku university kusasira jayita. Ene yakabeni. Mutima yeje ya. Mutima yasoma di. Yasoma gundi eyo egatta okutuka sina. Machwa entry ya ayu. Okay. So je tubadde olwaleero naye ng'ekivulu kye kituuse bana atu. Chegedda akubya walumbe zaaya ebyaddala naye kakati yawo nalabulabika Namukasa asobola okuva ku ggoolo. Mbalabye bayina we bazze ne boogiraagira kakati nga tonnagenda. Aba anko wange. Ali mukola kyali. Aba anko wange. Wammacho kyaliwo. Oba oyinza bomo yinza okubira wano n'otafuna. Tozirikira wano. Naye abatula abagambe tweguddeko nga
embalasi nalamuza dda n'embalasi ngenda kugula embalasi twekuddeko nga kati ekivulu kyangameka ekivulu kya Friday nga 25 weekend front page ekyowedde kakati olutalo walula oludde mu industry Eddy Sendi ngako omwana Eddy Sendi yamuwadde kibakuntumye toddanga kati Eddy Sendi mu group ye mugumu abala batitizi tewali decision etasobola kukolebwa nga bonna tebamanyi kati ate ne Kasuku bwati atula ye na setting naba innocent Kasuku appeasement policy era kukino kyone kigenda kuvamu nga Kasuku ye wina nekoloza Kasuku mwatiri bonna omusajja batosobola kungamba shalo omutumukubidano n'agamba nti ate Eddy yalese ekipapula nakiwa omukyala ako Eddy yakifulumiza nakimukwasa ati ye mugumu yataswala kinjo kyakimizi kati amalayo gundi ngombo obukadde magezi anti omugezi yago baba si batulani balaba sesi 10 years nga bayina supremacy ya entertainment industry beba tudde wali oze chichi obongeddeko anazina takola ki takumba Eddy kye yakola kyali kirungi soka ku mukazi omukazi omugambako Eddy omugambako Eddy yali mutuufu yali mukyala mu mbeere mu bendala bonna kye bakolera tuli ku channel ndala naye betwogerako oba oli mu kubongera